Sese nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Honorable Mwesigye Frank avuddeyo n'awuniikiriza ensi. Bw'agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'apostinga post yegezaako okuyozaaza n'okupraisinga General Muhoozi Kainerugaba mu style eno. Habula gw'atannatwegattako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako muganda wange. Abali Qatar, Oman, Saudi Arabia, Jordan, abali Qatar, abali US, UK, mwenna mbalamusizaako nammwe abali mu US, abali mu South Africa, abali ku muliraane Kenya, Dani ku Airlines Kenya, nkulamusizaako nnyo nkutumiddeko obeerako nnyo ku UG Updates TV. Mwebale kusharinga, mwebale kulayikinga mu mikwano gyange. Muhoozi Frank, Honorable Frank avuddeyo n'apraisinga n'agulumiza General Muhoozi Kainerugaba. N'agamba nti nno General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, weebale kutuleetera nkuba Kampala. Naye abantu bange namugamba naye nange abantu bange abeerya ntonde bantumye nkusabe nti nga wooleese enkuba mu Kampala nabo basaba obatwalireyo ku kire ky'enkuba. Weebale nnyo musajja wa Katonda Muhoozi Kainerugaba. Kakati ono Honorable Mulamba yakoze statement ngeyo ku Twitter ng'agenda maaso n'okupraisinga General Muhoozi Kainerugaba nga waleese enkuba e Kampala. Kati bano abasajja kiraga eyo statement eraga okwegulumiza okwewaggulu nti n'ebintu byatalinaako control babyagalako control. Kikulaga ki gwe Munnayuganda mu nsi mw'oli tolinaamu kako. Kati olaba n'ebintu byatasobola kwefuga naye bavaayo ne babyefuga. Kaba kabonero k'amaanyi akalaga nti nno buli kimu ekigenda maaso mu Uganda be bakiinamu omukono. Sigamba nti nno oba Muhoozi asobola okutonyesa enkuba naye kyengezaako okulaga nti buli kintu kati ekisoboka mu mikono gyabwe mu bulamu bwabwe bakiteekako dda envumbo ku sayidi yaabwe babifuga. Gwe munnansi tokyalina kintu ky'oyinza ekyo olina okukitegeera okuva n'olwaleero. So mu ngeri yonna yonna mulina okwekemba musobole okulaba nga mwejja mu buwambe bwe mulimu. Muli mu buwambe mukkirize wadde temunnatuuka kiseera kukirealizinga nti muli mu buwambe. Wabula mubuvaamu butya mugezeeko okuwagira enkyukakyuka ezijja mu maaso gammwe. N'omuntu gwe mulabyemu omulamwa omubaakinga emabega musobole okwejja mu busibe. Teri busibe businga ng'obusibe obw'ebirowoozo. Abasinga baba basibadda mu birowoozo. Naddala gavumenti eno yabasiiringa dda ebirowoozo. Abamu babasiiringisa bubaasa, abamu babasiiringisa nabbawa bifo by'amaanyi, basuubiza ku ssuubi, n'obeeraawo mu busibe n'olyamu eggwanga ly'olukwe. So nga wandikoze ekintu ekyantutte eggwanga ly'omu maaso n'okweorganizinga. Nabagamba mu nsi musobola kutegeererwamu na bintu bibiri: gwe yasolovinga ekizibu oba gwe yaleeta ekizibu. Oyagala bakujjukire ng'ani? Nkulekedde ekirowoozo mu comment section. Olekedde ekirowoozo mu comment section jangu otangaaze ensi. Oyagala bakujjukire ng'ani? Ng'omuntu eyaleeta ekizibu mu ggwanga oba ng'omuntu eyasolovinga ekizibu ekyaliwo ekyali kireeteddwa abalala mu ggwanga? Buli mu community w'obeeraawo nga omulimu gwo gw'olina oba kintu kyonna kyonna ky'okola nga si solution era ebizibu by'abantu abalala, manya ekyo ky'oliko oli ku kikyamu, oli ku longo direction. Oba ontegedde bulungi? Kati nkulekedde ekirowoozo jangu otangaaze eggwanga okusinziira ggwe nga woobiraba. Oli ku UG Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza era bali kwekumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo baganda bange, habula gwagala otwegattako wali wansi kkirirawo waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo, mbagaliza weekend ennungi.